namukyalira era nenjogera n'abakulu b'ekkomera ng'amaze okumbulira embeera gy'ayitamu ey'obulamu. Omukulu w'ekkomera ly'e Luzira ne muwa amagezi nti ensonga y'omuntu ng'agambye nti mulwadde alina obujjanjabi bwe yeetaaga obutali mu kkomera yandibadde weebwa ekitiibwa. Era nafuna omukisa okwogerako ne dokita we ng'omuntu yali amukolako obwebweru bw'ekkomera, naye n'ategeeza kyekimu nti abadde wa kirowoozo Kisegge yandiwadde aweebwa omukisa n'afuluma n'afuna obujjanjabi. Newankubadde yasibibwa mu mbeera ey'effubitizi, abasawo ab'ekkomera bo bakkiriza nti kituufu yandibadde afuluma. Kyalwawo mu mbeera ya byabufuzi, bwe yatwalibwa e Mulago n'akolebwako mu kiseera ekyo ne wabeerawo okukyuka, obulamu ne bubeera nga obuteredde. Naye ebbanga ly'omu kkomera, kubanga obulwadde nga bwazze mu kkomera nga tosobola kulya ky'oyagala, tolina bantu bakwagala kukulabirira, bwe yatwalibwa ate ekigo ne bye yayitamu ekigo byonna ne byongera okutabangula obulamu. So ensonga y'abantu obuteeyimirirwa nga bali mu kkomera ku misango egya buli kika ndowooza kutyobola ddembe lya buntu kwa kika kya waggulu. Ensonga ziyinza okubeerawo ez'enjawulo ezemmisa omuntu okweyimirirwa, naye ensonga y'obulamu yandibadde tegattibwako kirala, kubanga naawe ayagala omuvunaana sirowooza nti bweyagala muwanika kalabba, oba oyagala ddemu emisango egyo nga mulamu nga yeetegeerera nga yeetengeredde. So kituwa ekyokuyiga abaagala okukozesa obubi obuyinza nti oluusi bituba twagala okutuukako tuyinza obutabituukako, oba okufaanana ng'abawolera eggwanga. Okulwawo okukiza Sseggirinya okujjanjabibwa nga bwe yali alowooza kyali kikolo kya kutyobola ddembe lye. Nnyinza n'okugamba nti abaakikola baali nga bamwesasuza ku musango tamanyi, gwe nakati agenze Magombe nga tutegedde ddala omusango ki omutuufu ogwo gwaliko obujulizi obumuvunaana okumala omwaka mulamba n'okusoba ng'ali mu nkomyo ne Honorable Ssewanyana. Sseggirinya bw'atandika okulwala ng'ali Luzira namukyalira era nenjogera n'abakulu b'ekkomera ng'amaze okumbulira embeera gy'ayitamu ey'obulamu. Omukulu w'ekkomera ly'e Luzira ne muwa amagezi nti ensonga y'omuntu ng'agambye nti mulwadde alina obujjanjabi bwe yeetaaga obutali mu kkomera yandibadde weebwa ekitiibwa. Era nafuna omukisa okwogerako ne dokita we ng'omuntu yali amukolako obwebweru bw'ekkomera, naye n'ategeeza kyekimu nti abadde wa kirowoozo Kisegge yandiwadde aweebwa omukisa n'afuluma n'afuna obujjanjabi. Newankubadde yasibibwa mu mbeera ey'effubitizi, abasawo ab'ekkomera bo bakkiriza nti kituufu yandibadde afuluma. Kyalwawo mu mbeera ya byabufuzi, bwe yatwalibwa e Mulago n'akolebwako mu kiseera ekyo ne wabeerawo okukyuka, obulamu ne bubeera nga obuteredde. Naye ebbanga ly'omu kkomera, kubanga obulwadde nga bwazze mu kkomera nga tosobola kulya ky'oyagala, tolina bantu bakwagala kukulabirira, bwe yatwalibwa ate ekigo ne bye yayitamu ekigo byonna ne byongera okutabangula obulamu. So ensonga y'abantu obuteeyimirirwa nga bali mu kkomera ku misango egya buli kika ndowooza kutyobola ddembe lya buntu kwa kika kya waggulu. Ensonga ziyinza okubeerawo ez'enjawulo ezemmisa omuntu okweyimirirwa, naye ensonga y'obulamu yandibadde tegattibwako kirala, kubanga naawe ayagala omuvunaana sirowooza nti bweyagala muwanika kalabba, oba oyagala ddemu emisango egyo nga mulamu nga yeetegeerera nga yeetengeredde. So kituwa ekyokuyiga abaagala okukozesa obubi obuyinza nti oluusi bituba twagala okutuukako tuyinza obutabituukako, oba okufaanana ng'abawolera eggwanga. Okulwawo okukiza Sseggirinya okujjanjabibwa nga bwe yali alowooza kyali kikolo kya kutyobola ddembe lye. Nnyinza n'okugamba nti abaakikola baali nga bamwesasuza ku musango tamanyi, gwe nakati agenze Magombe nga tutegedde ddala omusango ki omutuufu ogwo gwaliko obujulizi obumuvunaana okumala omwaka mulamba n'okusoba ng'ali mu nkomyo ne Honorable Ssewanyana.